Assalamu alaikum warahmatullah. Balamusiza mwenna era nga nsaba okubaaniriza mwebale kujja. Nsaba Mukama Katonda abaddizeewo ffenna tuwa omukisa mugeremu oba endala ate era tuddeyo bulungi mirembe insha Allah. Ndi musanyufu nnyo okubalabako wano mwenna mu bungi bwe muti. Mukama wa buyinza. Nja kusooka n'okubeebaza obuwagizi bwammwe bwonna bwe mumpadde mu mbeera eno embeeredde enzibu ennyo mu bulamu bwange. Mbadde challenge nnyo nnyo okuva famire yange lwe yasasika nga mmwe temunnaba na kukimanya naye nga nze nkimanyi ng'omuntu omu. I've been going through a lot. Naye ndi wano ndi mulamu alhamdulillah. Nebaza Mukama olw'obuvumu bwampadde ate nemmanya nti buli kimu kibaawo for a reason. Mpise mu kusoomoozebwa kungi paka leero naye wendi wabula neebaliza ddala buli muntu yenna ali yansabidde essaala mikono gyange abambeereddewo mu mbeera eno etabadde nnyangu. Munno mukabiye munno ddala mwebale nnyo mwebale ddala emusanyufu. Era nsaba okwebaza abakwano bange abankimako entebe nga nkomawo n'awaadi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwana gw'omukwano ogw'ensuso ekyo ekintu sisobola kitwala for granted. Kuviira ddala ku lunaku olwo obulamu bwange bwakyukamu mu ndowooza nemmanya nti kati wadde bulijjo nkimanyi nti bino byenkola sibikola kati byange bwomu. Music wange afunibwamu nze n'abamugula n'abamuwuliriza n'abamutunda okusobola okuliisa famire zaabwe nakikyo nkimanyi. Naye kati kyandaga nti ate n'abo abatatunda music abamuwuliriza ate nabo nyina okubaako kye mbakolera mu bulamu bwabwe baleme kunfunamu musically only naye basobole n'okunfunamu knowledge endala esobola okubafuula abantu ab'omugaso mu maaso nga tukozesa inspiration. Kubanga nze gwe batunuulidde nze alina big following right now ku social media zange naye wasigadde wonna. So nina okubeera omuntu obuvunaanyizibwa ennyo n'engeri gye neetwalamu ebeeyanjawulo kuba nakiraba nti abantu bano bonna baba basobola okuba nga banzikiririzaamu kitegeeza nyina okwegendereza ennyo engeri gye nkolamu ebintu ng'omuntu. Ekyo kyandaga ekifaananyi kirungi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi musanyufu okuva ddala ku ntobo y'omutima gwange. Nafuna okusoomoozebwa kwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkane n'avaamu ekigambo ekitali kirungi. Ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu n'aŋŋamba bijja ttereera beera mugumu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki n'agamba sirina kye mboogerako baana ba busiraamu. Ate muntu y'omu n'ajja ku mukolo ate n'agamba wawona waliwo ekutte ku kisogasoga. In fact oli musiri ugenda wasenyoko. Kati neŋŋamba ate bwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofayo bijja ttereera. Gwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako ate yagambye nti wawona balekola decision into nakitunulamu n'enkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti. Ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo. Nali nnumu okuba nti nvumiddwa maama wange kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno nkifunye lwa maama wange. Singa yaliwo osanga nandibadde someone better. Naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse. Ekyo nakyo nakirowooza nnyo. Ansa sinnagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza maybe ansa oyinza ogifuna. Nze ekyannemye naye ng'ate mulilla nasalawo nsabe Allah antaase mbusonyiwe era nensalawo nemusonyiwa
kubanga Allah yasinga okumanya era Allah yamanyi lwaki buli kimu kibaawo. Ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga nga wadde bingi bye sinnaba kumanya sinnaba kutegeera lwaki statement ze zakutuuka ku level eyo, but still I learned something. Namanya bannange be baani, abatali bannange be baani, namanya ensi kyeki wa gye ntwala ne gye ndaza, era nafunamu ekyokuyiga. Nebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita, nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Buganda where are you, where are you zaali nnyingi, naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bambulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti, ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiyise ku last moment. Kyabeewuunyisa, naye nga mu ekyo nali nnyina okugiyita nga wadde nkomplaining eri gavumenti, naye ate nkimanyi bulungi nti gavumenti entwala. I'm just a complainant as a citizen, but I'm not fighting the government. Wabula nkomplaininga ne mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali, badde nsaba mukyuseemu, naye nga badde ebbanga lyonna sibavuma, sibalwanyisa, siboogerera mafuukule, wabula nga mpunkomplaininga. Mu luyimba lwange biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba, omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga sirendalinze, ekyo kiba kireka kifaananyi kirala. Mwabiraba? That's the questions we have. Tuba twagala answer sometimes kuva mu bakulu batubulire lwaki ekintu ekifo kibaawo. So mba nkomplaininze bukomplaininze, wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera, abalala ne bakola ki, naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag where are you yagenda wala, netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti where are you, kitegeeza ki? Ne bamunnyonnyola nti waliwo omulenzi gw'olina okulaba akoledde eggwanga ebyamagero, n'agamba nti kale mumuleete. Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana, nga wadde abantu abamu bakitutte bubi, kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino, muzadde mu myaka ate mukulembeze mu bufuzi, kubanga obufuzi buweebwa Katonda, teri bufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Voice ng'ogamba nti mba mugguddeko olutalo lwa Naggomola, and I don't think I'm ready okulwana ne gavumenti. Nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu, ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyaliwo. So nali nyina okugenda, kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali eyo ayegomba Eddy Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga, naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange one day ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing, and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma, ne mubuulira lwaki, ne mugamba era nali sivuma wabula nali nkomplaininga, era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa, naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Ne mugamba naye video zenkola ziri expensive, nzize ntoba nzekka, naye I believe nti si yange nyina we njituusizza, kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi, era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria, kiri mu Nigeria oba kiriwa, naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag, erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu ki kyofuna, ne mugamba nyina obuzibu mu kumakinga music,
mu kushootinga videos biri expensive neetagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba ne mugamba nti naye si nze nzekka, n'abalala balina ekirooto kye kimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. N'aŋŋamba agenda kubayamba, yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo we tuli. Ebibuuzo bibadde bingi. Ekyo kibuuzo nsobola kiddamu. Ekyo kisooka okiddemu. Nze mbagira people power naye siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power, our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM. Naye kitegeeza people power, our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde. Oba toyina maanyi naawe. Basikutegedde. That simple as that. Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo. Naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka musonyiye, kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ŋŋamba nti Seeka musonyiye ne nkozesa n'ekigambo nti Mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye. Namusonyiwa, kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu. Kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ŋŋamba nti waba tasobola kuvaayo n'agamba sole. Bayitha ku bibuuzo bye nnyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba nimuganye n'ebizibu nange abijja tereza tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki, bali baana ba busiraamu. Nali musuubiramu statement egamba nti Edi gy'ogenze tokusabira, naawe gy'ogenze tokusabira. Teyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina. Ne ŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole. N'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. Kaadi z'embaga zafulumye ez'okwanjula. Edi singa ofuna kaadi mu bulungi onaagenda n'obeerawo ku mukolo. Bwe baba bampise ku mukolo ogw'okwanjula nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe, Mulilla ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo. Mulilla Allah ogunzijako buli kyennyina, ŋŋenda ne nsanyukirako mukwano gwange. Kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna. Ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo, ng'ayagala kubuyambala ku gawuni yeyagale. Kati nze sobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'abanga mpisa. Banja kubeerawo muserebulatingireko kuba oli mukwano gwange. Mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga. N'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 1.5. Nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu, tulya wamu, tusanyuka wamu, tukawa wamu. Nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingako. Naye sofa nze nsinga okumanya n'amakula. Kitegeeza kyayagala nkimanyi. Kati ku ssanyu lye sisobola butabawo kumuserebulatingirako, mba muntu mubi. Bwe banampita wallahi nja kwambala ekkanzu yange ey'Obuganda awo eba kanzu eba suuti nja kuba Mulilla. Era nze nja okuba ndez'amaalu nga tusanyukirako mami.